Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwalinga okusaaga. Tukyali mu ssuula yaffe wansi w'omutwe ogugamba ensisinkano teba ya lumu. Katono nnyo bwe twafundikirira Violet yali amaze okusisinkana Mwesigwa omulundi ogwokubiri era nga gwe wamma wano emboozi yali egudde amakerenda. Violet n'asobola okubuuza Mwesigwa ku by'omusango. Ku luno nno ne Mwesigwa wamma teyali mubi, n'alumuviira ku ntono n'amuttotolera byonna nga bwe byali, okuviira ddala ekikangabwa ky'okufa kw'omuntu omusango ogwamussibwako bwe kyaliwo, ebyaliwo mu kkooti na biki ebyaddirira oluvannyuma lw'ebyo byonna. Mu kwawukana, Violet yayagala okusaba Mwesigwa ennamba naye munnange oboolyawo olw'obutaagala kubeera ng'amwekengera, Violet yakyesonyiwa n'akireka kigende, bw'atyo ne yeeyongerayo. Naye ate mu kaseera ako kennyini ne Mwesigwa waafunira ekirowoozo eky'okwagala okufuna ennamba ya Vanessa ffe gwe tumanyi nga Violet. Bw'atuukayo yamagaamaga wabula nga talaba ku Violet. Yeebuuza waabulidde amangu ddala. Violet yali mabbali g'ekizimbe ekirala era yamulengera yeetala addamu n'adda muli. Yatandika okukoowoola nti, Vanessa. Yali tayagala Violet kugenda nga tamuwadde ennamba ye ya ssimu. Nakyala Violet yatambula mpola mpola n'atuuka we yali. Kiki ekibaddewo? Waliwo kye weerabidde okuŋŋamba Mwesigwa? Laba wenna n'okuwenyera owenyera. Mwesigwa yasembera we yali n'amukwata ku kibegaabega nga bw'awaniridde ekigere kye yakubye ku jjinja. Kirungi tonnagenda. Vanessa, nsaba ompe ku nnamba ye ey'essimu. Nja kwagala okuddamu okukukubirako. Violet yaseka busesi. Okakasa nga kye kyokka ekikuleese Mwesigwa? Violet yatunuulira ekigere ono kye yali awaniridde. Mwesigwa bw'alaba amwetegereza kwe kussa ekigere wansi, wabula ng'afa obulumi. Sijja kukulimba, neetaaga okuddamu okukusisinkana, ate nga sirina bukakafu nti Katonda anaatukolera enteekateeka endala ffe okuddamu okusisinkana. Violet yakiraba nga naye guno gwe mukisa gw'afunye okufunirako ennamba y'essimu ya Mwesigwa, bw'aba nga ye essimu agirina. Okuva lwe baatudde bonna essaawa 1:30 eyise yali tannalaba Mwesigwa bw'akuba oba okufuna oyo yenna amukubirako ku ssimu. Kale yali takakasa oba ng'alina essimu. Olaba otya Mwesigwa? Singa ompa eyiyo nkakasa nja kukukubira. Bw'atyo Nakyala bwe yasaba Mwesigwa, musajja wattu teyagaana ng'atandika kusomera Violet nnamba ye ya ssimu. Bw'amaliriza kwe kumugamba nti, naye naawe wandimpadde eyiyo, tomanyi oyinza okwerabira okukuba oba ng'ennamba ogisobezza mu kuwandiika. Violet yamukakasa ng'ennamba bw'awandiise ntuufu. N'amutegeeza nti buli ngeri yonna yali tayinza kwerabira kumukubira. Mwesigwa yeetegereza Violet ng'alinnya mmotoka n'asabirira kimu asobole okujjukira okumukubira. Violet yavuga ndiima okusobola okutuuka ku woofiisi. Yali asabirira kimu kusisinkana Laurent akawungeezi ako, kale nga tayagala kukeerebwa kugenda ate badde mu kumujuliza enkeera. Yatunula ku ssaawa ey'omu mmotoka nga ziri 10:47. Yalina eddakiika 13 zokka okulaba ng'atuuka ku woofiisi, olwo yali ku Queensway. Yasaba Katonda amusaasire aleme okusanga okwesiba kw'ebidduka ku ssaawa ya Queen. Katonda essaala ye yagiwulira, kale kye yali atya teyakisanga. Ebitaala byawo byamukwatamu katono, naye olwayaka kiragala yayanguwa mangu era mu lutemya lwa Kikkoowe ng'ali bweru w'ekizimbe okuli ofiisi zaabwe. Mukazi wattu yayanguyirira okulinnya amadaala aba atuuka ati ku woofiisi nga Laurent aggalawo. Nedda Laurent, lindako okuggalawo, nina bye njagala okusooka okukuyitiramu. Laurent yayimirira n'alinda Nakyala asooke amaleyo by'ayogera.
Violet bw'amaliriza byali ayogera ate Laurent n'akwata ekisumuluzo n'aggalawo. Gwe Laurent gulawo nkubuulire bye nnina na biki bye neetaaga okumanya. Laurent era yasirika. Oluvannyuma kwe kubuuza Violet nti kiki ng'obumbujja nnyo, lwaki akasigiri tosoose n'ofunawo okazikiriza n'olyoka ojja eno oyagala kunjokera mu kizimbe? Violet yawulira obusungu naye nga talina bw'atandika lutalo ne Laurent. Okwagala okwanguya ensonga yamubuuza nti ani yali looya wa Mwesigwa we baamutwalira mu kkooti? Ky'otagenda kwanukula oŋŋambirawo nti tokirinaako kyakuddamu ne nyanguya ensonga kuba nnina abanninze ewange. Laurent yaggulawo woofiisi ye n'ayingira ne Violet kwe kumugoberera. Obwo bwe buzibu bwo. Violet tosooka kumbuulira bifuddeyo okuggyako okumbuuza ebibuuzo. Violet teyamunyega wabula yasitula akatebe n'akongerera ddala okumpi n'emmeeza ya Laurent. Mbuulira omulimu bwe gugenze. Violet n'amusaba asooka amutegeeze yali looya wa Mwesigwa olwo alyoke amutegeeze ebisigadde. Kaakati lwaki weetaaga okumanya eyali looya w'omuvubuka oyo? Violet yakutamamu katono n'atunula Laurent mu mmunye n'amubuuza nti waliwo obuzibu singa ontegeeza kye mba nkusabye ggwe? Ekirala, singa wali oyagala okumanya byonna ebikwata ku mulimu guno wandigukoze, naye bwe wagunkwasa gwafuuka gwange. Mpa kye nkusaba nsobole okuleeta ebituufu by'onaatwalira mukama waffe akusasule nange nsasulwe. Laurent yasekereza nga bw'agamba Violet nti weerabidde erimu ku mateeka ge nabasomera luli nti kampani erina olukusa okumanya buli ky'oba ofunye eyo gy'okoledde. Violet yamutegeeza nti ebyo birina kubeera mu buwandiike. Laurent nyanguyiza kubanga nnina n'okuwandiika ebyo byonna. Laurent yatandika okukebera mu mpapula. Violet yafuna okutya era n'asabirira kimu erinnya libe nga lyeryo Mwesigwa lye yali amugambye. Amazima yali tayagala muvubuka ono abe mukyamu, yali atandise okwagala omuvubuka ono olw'embeera ze. Eby'okunoonya omukyamu yandibirabye oluvannyuma. Laurent yamutegeeza erinnya nga lyero lyennyini Mwesigwa lye yali amugambye. Yawulira ng'awewuse waakiri ekyo kye yali asabirira kyali kituukiridde. Yabuuza Laurent nti Laurent, osobola okukirowoozaako nti Mwesigwa balabika baamwekwekamu ne bakola ebitasaana oluvannyuma ne balumusuulamu? Waliwo eyazza omusango ogwo mu kukweka obujulizi obumuluma ne yeeyambisa Mwesigwa. Laurent yamubuuza lwaki yali alowooza bw'atyo, naye kwe kumutegeeza nti bw'ofuna omukisa okwogeramu naye osobola okukizuula. Laurent yamubuuza lwaki akkiriza okugendera ku muntu ng'oyo by'aba amugambye. Okimanyi bulungi nti ebigambo by'omumenyi w'amateeka tetubyesigamako mu kuzuula kituufu. Ne Violet yamwanukula nti naye tubyeyambisa y'ensonga entwalayo okwogerako naye. Laurent yabuuza Violet obanga Mwesigwa alina abantu b'akolagana nabo. Violet yamuddamu nti ekyo kikyali kizibu okukakasa olw'ensonga nti si ye muntu anyumyanyumya ennyo okuggyako ng'omubuuzizza, ate nga ne bw'omubuuza si ye muntu amala gakubawo kigambo. Kyokka kye mmanyi nti takolagana na mikwano, ekirala mbadde simanyi nti alina n'essimu, tatera kugyeyambisa. Okimanyi nti kasookedde njogera naye mbadde simanyangako oba alina essimu, takuba oba okumukubira. Kale simanyi obanga essimu eyinza okunnyamba okwongera okumutegeera. Laurent yamubuuza lwaki tomulumika bulumisi. Laurent yamubuuza lwaki talumika bulumisi essimu ze. Ekyo kye nnyenda okuddamu okukola. Bw'aba akolagana n'omuntu yenna, ekyo kijja kunnyamba okumanya ani gw'ayogera naye era boogera ku biki. Yasooka n'asiriikirira, oluvannyuma n'abuuza Laurent nti olina ky'omanyi ku nnyina wa Mwesigwa? Laurent n'amutegeeza nti byonna byalimu mu fayiro gye yamukwasa. Violet yayongera okumutegeeza nti kirabika oyo si ye nnyina, kirowoozeeko,
ayinza okuba nga nnyina mufu oba ng'ali mu ddya ddala. Yakisiinyako, wabula bwe nagenza okukimubuuzaako yagaanye okubaako kyambuulira. Lulenti yamutegeeza nti, naye nsuubira ebyo tebyetaagisa. Ky'oyagala okuŋŋamba nti nnyina omutuufu alina we yeekuusiza ku by'omusango guno? Nedda, genda mu maaso okole bibyo, ebiteetaagisa bireke. Ekirala, omulimu ogukutte kasoobo. Nali ndowooza tuligenda okutuuka leero ng'olina obujulizi obumala. Violet yamwanukuza kkabyo nti, mbadde ndowooza wano twetaaga obudde obuwera okusobola okufuna ekituufu. Nze ŋŋamba bw'oba onnenya nti nkoze kasoobo oli mu kifo kikyamu. Bw'oba oyagala by'amangu mangu wandigenze mu mmotoka za mpaka, wabula si wano. Saagala yakonkona ku luggi, alaba tebamwanukula n'ayingira. Yabasanga era bakaayana, kwe kugamba nti, wabulamu ababiri temutakuneneŋŋana, ate bamanyi ayinza okubayita abafumbo. Mu kiseera kino amaloboozi gaali gaweddewo, kwe kwongerezaako nti, kituufu muyombayomba ng'abafumbo. Lulenti yamusaba asooka alindireko wabweru amalirize ebyali bikyasigalidde ne Violet. Saagala naye yamutegeeza nga bw'atayagala ye, wabula azze okulaba nnakyala. Lulenti yamwanukuza busungu nti, ne bw'oba gwe weetaaga genda omulindire wabweru. Sigenda kukkiriza mboozi yammwe mu woofiisi yange. Saagala teyalina kyakukola kirala okuggyako okufuluma ebweru n'alindira eyo. Violet yagamba Lulenti nti, ekisembayo Lulenti, mwesigwa awo waasula we yali asula ne mu biseera biri we yabeerera n'emisango. Lulenti yamutegeeza nti yali abeera Mutundwe, eyo gye yava n'ajja asenga e Bunnamwaya oluvannyuma lw'okwejjeerezebwa emisango. Nakyala yabuuza Lulenti obanga akyalina ky'amubuuza oba ky'amutegeeza. Kansuubire by'onneetaaza biweddeyo, kubanga nze ebyo bye mbadde neetaaga okuva gy'oli. Violet yabyogera asitula akatebe kwe yali atudde akazza ku bbali, atera asegulire woofiisi ya Lulenti. Lulenti yamusaba okusigala ng'akyatudde wansi, wabula ye nakyala n'agaana okutuula, n'amusaba okumubuulira kyonna ky'ayagala. Violet yalwawo ng'ayimiridde awo, wabula nga talina kyafuna kuva eri Lulenti. Yalaba biri bityo, kwe kumubuuza ky'amwetaaza. Lulenti yamugamba nti, kansuubire nti w'onaakomerawo wano ojja kuba omaliriza omulimu ogwo. Violet yamugamba nti, nange kansabe nsobole okugukomekkereza, kubanga nange kye nkyasinze okwetaaga. Olina ky'oŋŋamba ekirala mukama wange? Bw'oba tofuddeeyo kaŋŋende nsisinkane Saagala. Lulenti yamubuuza nti, kiki ng'opapirira nnyo? Simanyi wafumbirwa. Violet yakyuka n'amutunuulira n'amugamba nti, bwe guli n'embaga yaggwa. Kyoyagala okuŋŋamba kaadi ekuyita ku mbaga yange tewagifuna? Wamma nzijjukidde. Omuvubuka eyali agireeta mmotoka yamwonoonekerako wali ewandigeya, na buli kati bakyagikanika. Tofaayo Lulenti, ekijaguzo ky'emyaka 10 mu bufumbo we kirituukira, emmotoka y'omwami oyo eriba evudde mu kukanikibwa. Kale kaadi bw'abanga agireese togaananga kujja kubeerawo. Violet bw'amaliriza okwogera ebyo n'afuluma. Lulenti yasigala atabuddwa. Emboozi ye yali agitandise, naye tebyamugendera bulungi. Violet bw'atuuka ebweru yasanga Saagala amulindiridde awo yali alese emmotoka ye. Yamubuuza nti, Saagala, onneetaaza ki ekyo kitasobola kulinda nkya? Nga mpulira nkooye, mbadde njuya kugenda kakwebakako. Saagala yamutegeeza nga mwesigwa bw'aliko abavubuka 3 be yali asisinkanye. Violet yamubuuza nti, ate mwesigwa omusisinkanye ludda wa? Mbadde mmanyi bwe twayawukanye nze nasigadde ne mwesigwa gwe naawe n'okwata agago. Saagala yamutegeeza nti, nzijukira nga gwe waŋŋambye okuddayo ewa mwesigwa mugoberere buli wadda, era bw'akomyewo ne muwerekera, ate eyo si gye mulengeredde ng'ali n'abavubuka 3? Violet yaseka.
okakasa saagala nakugambye oddeyo ewa Mwesigwa, naye weebala amawulire gompadde gajja kutuyamba. Bw'atyo Violet yayingira mu mmotoka ye n'avuga agende. Saagala yasigala musanyufu, waakiri yali asobodde okwetumayo omulimu ogw'amakulu. Kale oba kwetuma nga kye yali yeetaaga okukuzibwa mu mulimu guno yali kyagenda okukola. Violet bw'atuuka eka yakwata essimu n'akubira Mwesigwa. Yali ayagala kukakasa nnamba ya ssimu gye yali amuwadde. Hello Mwesigwa, nze Vanessa, kaakati oli ludda wa? Mwesigwa yamwanukula nti yali agenze kusisinkana kitaawe. Kiki ekyo eky'amaanyi ky'abadde akwetaazako? Aba akyayongerezaako ate ne yeetema engalike nti kale kambireke, zjukira waŋŋambye nti mbuuza nnyo. Mwesigwa yamutegeeza nti kitaawe yali akozeyo akabaga akatonotono okujjukira nga bwe giweze emyaka 20 ng'atandiseewo kampuni ye. Violet yamwagaliza akawungeezi akalungi, bw'atyo n'aggyako essimu. Yakimanya nti osanga eyo ku kabaga gye yali asisinkanye abo be yali ayogera nabo, saagala we yamulabira. Violet yakwata mu nsawo ye n'aggyamu akuuma akakwata amaloboozi. Ebbanga eryo lyonna Mwesigwa bye yayogeranga nga Violet abikwata. Yakateeka ku mmeeza ye n'akassaako. Yagenda mu ntebe n'atuula awulire. Yaddamu okuwuliriza emboozi ye ne Mwesigwa. Yawuliriza ebigambo byonna bye yayogera na mbeera ki mwe yabyogereranga. Yawuliriza bulungi nga mu butuufu awulira omusajja ayogeza mazima. Yasituka n'ayongeza ku ddoboozi ly'akuuma kano, bw'atyo n'agenda mu firiigi okunonayo ku mazzi ag'okunywa. Yatulula amazzi mu giraasi, n'addayo n'atuula mu ntebe n'atandika okuganywa. Aba atambula kwe kuwulira Mwesigwa we yagambira nti yali tasibwangako mu kkomera, nti era ogwo gwe mulundi gwe ogwasooka okusibwa mu kkomera. Violet yagenda awaali akuuma kano n'asooka akazzaako emabega, n'awuliriza bulungi Mwesigwa ng'akakasa ku kino. Violet yakimanyira waka nti waliwo kye yali yeerabidde okubuuza Laurent. Yasembera awaali akuuma n'asooka akaggyako. Yakwata essimu akubire Laurent amubuuza obanga ddala ogwo gwe gwali omulundi gwa Mwesigwa ogwasookera ddala okusibwa mu kkomera. Essimu yagikuba wabula ng'abuusabuusa obanga Laurent anaagikwata. Olw'ebyo bye yasembayo okumugamba ng'afuluma woofiisi ye. Laurent essimu yagikwata, okwandibadde okumubuuza ekimukubizza essimu yamugamba nti kansuubire nti togenda kumbikira nti omugole omusajja afudde. Munnange ononsonyiwa bwe kiba kituufu, anti sigenda kusobola kuziika. Laurent aba akyayongerako, Violet n'amusaba okuva mu kusaaga. Yamusaba okumuwuliriza nti kino kyali kikwata ku musango. Laurent naawe va mu kuzannya. Njagala kukubuuza obanga Mwesigwa yali asibiddwako olw'omusango omulala ng'oggyeko guno gwe tuliko. Laurent yamutegeeza nti ebyo byonna byalimu mu fayiro. Kituufu mu fayiro mu ebiri, naye lwaki bikontana n'ebyo bye yaŋŋambye? Laurent yaseka n'akontola namu ng'omuntu eyeewuunyizza. Kinneewuunyisa gwe okukkiriza buli mutumbaavu oyo kyakugamba. Yali akyayogera, Violet essimu n'agiggyako. Ekitegeeza Mwesigwa wannimbye. Kiki ekirala kye wannimbye? Ebyo yabirowooza bulowooza nga bw'akwata ekkubo okuddayo okuteekako akuuma akakwata amaloboozi. Violet yatuula mu ntebe n'awuliriza ekitundu ky'ebigambo bya Mwesigwa ebyali bisigaddeyo. Yalowooza nti osanga Laurent yali mutuufu okumubuuza lwaki akkiririza mu bigambo by'omuvubuka ono. Yakimanya nti alina okweggyamu kiri kye yali yeetaddemu nti Mwesigwa alabika si muntu mukyamu, era n'okweggyamu eky'okumusaasira. Yalina okumutwala ng'abantu abalala bonna be yanoonyerezangako. Yatandika okwebuuza lwaki akwatirwa ekisa omuntu gwe yali yakasisinkana emirundi 2 gyokka. N'ekirala si ye muntu eyali atera okusaasira omuntu yenna mu mulimu guno gwe yali akola.
Ebibuuzo by'ekika kino yafuna bingi mu bwongo bwe n'awulira nga n'okubikoowa abikooye. Kye yakola kwe kweyongera okunywa ku mazzi. Bw'amaliriza n'asalawo atambule aveeko awaka akawungeezi ako nga bwe yeeyongera okwekkaanya embeera. Ompuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo essuula yaffe ey'okusatu. Tuyingire mu ssuula ey'okuna omulundi omundi Lugaba bw'anaabakkiriza. Akuume atakuumira mpeera.